Abali bafa abalungi abadda mix media gyebaleko ngamba mutya mugyebayo kyonna gye mutuusaako engalo tubeebazaawo okulaba okulayikinga okukomentinga kyonna ekiba kisobyemu nemutuwabulamu mwebale nnyo mwebalire ddala ng'era olunaku olwaleero nze sekita gye njiddemu yabyanjigiriza amanya n'eddoboozi yenze Akoseeki pulezidenti w'e Masaka kyonna kyompita oba osooka ompitadde mix media era wompita Nyamukula nsomesa nsanyusa okusinkana nange okusanga mukusanga soka weyanjulire abatulaba ndi musanyufu nnyo nange okukyazibwako ompewo zaffe za mix media erinnya nze Kaggwa Masewo Sekitoleko yakuwandiikira akatabo akwata empola era kekana akandi mu 5 ngenda bbanga nkabategeezaako bwe nnaaba nga mpeereddwa omukisa omukulu ono sebo neyanze era nga bannange nga weeyanjudde tuze ku premieringa katabo nga musomesa ono muwandiisi awandiisa obutabo obw'enjawulo kano sikasookeddeko ye waki mufumbiro bikyaliyo bingi byakyafumba nga ekitabo kyaffe kyekino kasabe producer waffe akituwe kyekino oba kiyita akwata empola nga kyawandiikibwa omukulu Kaggwa Masero kyekino ekitabo kyaffe era ekifaananyi ekiriko kyekyo kakasa nti kike kyekino nga bannaye n'ekirala akatabo kano mukawagire katabo kalungi nnyo kayigiriza tekaboola myaka omwana wa P7 osobola osoma P7 okuva ku P2 tuka ku P7 osobola osoma senior 1 tuka ku senior 4 osobola 5 ne mukaaga osobola ne ku university n'atasomangako osobola okigula n'osoma baide osa n'okiweereza omwagalo waawo ng'ekirabo osobola kimuweereza ng'ekirabo kitabo kirungi nnyo tukiwagire kigwa ku mutendera gwonna ate asoma neyasoma kyonna kimulimi olutegereka Oluganda kitabo kirungi nnyo tukiwagire tukigule tukyagale osobola okigula n'okiteekako ewaka n'osomasomako ekitabo kyaffe kino bagiyita akwata empola kituufu mukama wange sooka obannyonnyola ebirungi ebiri mu kitabo kino yanza nnyo neyanza egi nga bawulira nti akwata empola lugero okuvayo nti akwata empola atuuka wala ekiwandika nga ndagira omuntu oli gyoyinza okwerandizamu wekaweka oyise emitendera egy'enjawulo osoma ekitabo kino mulimu kitwandiise mumunyenye oyo muntu atambulirwako olugero bamuyita kyolaboomu namuwa erinnya lya lugero olugero nti kyolaboomu kikussa matenda yasanga ebizibu ebyenjawulo mu bulamu alina okubivunuka ye nga ye yayirwanyeko ng'omuntu nakola emirimu egy'enjawulo naye okusingira ddala kitambulira ku bitone bazadde be bamugamba nti omuntu yenna yenna asobola okweyambisa ekitone kyalina kisobola okumutuusako eyo kyabakolaki kyabayagala kino kigenda eri abaana bonna bonna nga oli mukyalo eyo sikattidde fiizi zibuze tolina ngeri yonna byoyinza kgenda mu maaso na misomo gyo naye ng'olina ekitone osobola okweyambisa ekitone ekyo gamba nti ng'okuyimba okuzina okuzannya katemba okusamba omupiira ate n'obiirako obulaki n'omwana ayogerwako mu kitabo kino yeyambisa ekitone eky'okuzina amazina tulaba nga bazadde be baali bamugjeeko kiyite nti oba baali bagenda muwummuza basooke baweerera abakulu basome yasooka atulemu kawa kalinde banne bwe banaamala osomo kati yalyoka akole ki asome yamukunomolako ekitone ekyo asobola okuyimba asobola okuzina amazina asobola ozannya katemba nagenda mpula nasoma namalako P7 namalako senior 4 senior 6 mwana wattu nafuna n'omukisa ate nabaako omuntu akolaki akwatako natuuka ne ku ssettendekero yamaliriza emisomo gye ngaasomeddeko ne Harvard University wali mukisa gw'amaanyi naye byonna yasobola okubituukako nga yeyambisizza ekitone buli muntu yenna mu bulamu bw'ensi eno asobola okubaako watuuka nga yeyambisa ekyo Mukama kitakuwa n'ekyokubiri abazadde era waliwo essula ebakwatako kubanga olina abaana awaka ekifo ky'okubaleka awaka ogambe nti gwogenda okole oleete omugaati awaka abaana balye kirungi nnyo ogende n'abaana abo nga batuuse nga bakuzeekuzeemu otwale ku mulimu gy'okolera
kola nabo bayige okukola emirimu egyo kiyambako nti bwobanga ofudde mu bulamu bw'ensi eno n'omwana oyo aba asobola okweyimirizaawo ng'akola omulimu ogwo gwaki gwanzaddewo. Lwaki omuzadde abeera nga mulimi ng'omwana asigalawo katamanyi kulima? Kikiriza omwana oyo okukola ki? Okulima. Kitegeera oli kyeyagamba munne nti nokusinga okuwa ekyennyanja amutwale mu nnyanja amuyigiriza okuvuba asobole okwevubira ebiki ebyennyanja. Kitegeeza omuwadde omulimu ogw'obulamu bwe bwonna bwonna ebbanga lyanamala ku masinga mulamu agenda aba asobola okukola ki? Okwebeezaawo. Okusingawo n'ogamba nti nno gwe omuyiize nga kyanaalya olw'ensonga nti onoobanga ovudde mu bulamu bw'ensi eno ate agenda asanga akaseera kaki akazibu. So muyigirize ku kyokola ekyo ekimubeezaawo naye asobole okwetambuzangu emiki. Ojja kulaba ng'omwana ono gwe twogeddeko kyolaba omu yakolanga ne bazadde be emirimu egyaki egy'enjawulo. Tulengera ng'afiirwa kitaawe n'akola emirimu bazadde be gye bamuyigiriza n'alima n'afunamu ssente, n'abajja n'akola ebintu by'emikono n'afunamu ssente. Singa omuzadde yafa nga tamuyigiriza bintu ebyo yali badde asobola okwebeezaawo. So mulimu n'okubuulira ku mitendera egy'enjawulo. Ye lwaki byonna mbyogera kopi ya mutwalo 2022 eno ojja kubisanga mu katabo osobole okuba ate nga onyumirwa ate nga bw'oganyulwamu katabo kano. Kati ekitabo kino kiriko myaka nti kuva ku myaka 10 kisomerwa bato, kisomerwa bakulu bokka, kisomerwa baana? Neeyanziza nnyo ekibuzo ky'ombuuzizza. Ekitabo kino kiwandiika nga neeyambisa obukugu obw'enjawulo era mbeera eyo sirema kwebaza basomesa bange abalungi bazze nga banteekateeka olaba nga funa obukugu obuwandiika ekitabo kino. Nakiwandiika nga temuli ku Mansa ntungo, neeyambisa olulimi olunyuma oluyigiriza ate nga tekisosola myaka emitendera gyonna gyonna nti omukulu asobola okukyeyambisa ate asobola okukisoma ate n'omukadde. Obufunze ekiriiko omuntu alina kisoma ati nalina kuba myaka bwe kuti. Osobola okukigulira omwana omuto, osobola okukigulira omuntu omukulu ate n'omufubuka. Olw'ensonga mulimu n'akatundu akasinga okwanyumira ennyo ak'omukwano. Oli omukwano muyitirivu nnyo oba okusomako ate osobola okuba ng'onyumirwa nawe ne weeyambisa obukodyo obulimu ate n'otuuka ku mwagalwawo nga kigalo. So ensonga nno bwe zityo kasomebwa emyaka gyonna kizzeeko kibuzo. Abasiniya fo kibayamba kulama mwali isoko olwama ekitabo kino kiwandiikanga bulaba literature kati kusilabasi kuliko amaggwa n'emitego kuliko nze mbimaze owabayizi kati kana akatabo akwata empola lugero oluyiiye. Omwana wa siniya fo si ye kali ku silabasi naye nze ndowooza nti omuntu yenna alina oba omuyizi omulungi alina okukola okunoonyereza n'asukka ku ebyo byasoma ng'ali mu kibiina. Ebintu ebiri mu katabo kano singa abaako ettanidde agenda asangamu empandiika entongole wabanga girinamu obuzibu ajja kuyiga bawandiika batya ebigambo byaki eby'enjawulo. Akatabo kajjuddemu engero nga nazeyambisa mu mboozi yange nga nzimba akatabo agenda kuyigamu engero. Kalimu ebisoko eby'enjawulo agenda kuyigamu ebiki ebisoko. Si ye kali ku silabasi naye ebibuuzo ebintu byayinza okuyigamu ng'asomye akatabo ako ate bye bibuuzibwa ku silabasi ebiko olwalimu oba okitegeera. So kayamba abaana bonna bonna abakola olulimi Oluganda ate si bokka kayamba ne ku bantu ab'emitendera egy'enjawulo engeri y'okweyisaamu mu mbeera eriwo olwaleero. Kati ani yakuyambako okuwandiika ekitabo kino? Oba temanyi ekintu kuwandiika si kyangu? Tegedde bulungi. Okuwandiika si mulimu mwangu. Katabaako namala ebbanga nga nkayiiya era kaamala ebbanga ddene mu mutwe nga sinabakasa mu buwandiike. Paka we natuuka ne nfuna obuddaawo covid najja, covid eyasooka ne batuggalira. Naye ndaba nga kyakusaalirwa kyamaanyi nnyo, nsiiba mu nju sirina kyenkola, sitambula okusajja yakeeranga ne nnyira njiya oyita okuyiba nga enjogera ennaku zingereza. Kati bwe nagendanga ennaku ezo ali nasigala nsiiba mu nju kubanga covid baali batuggalidde sikyafuluma. Oyinza okusinga okutambulatambula n'okusiiba mu nju nga mbize nga nsobola okuwandiika kisingako nagamba nti nebye nnina mu mutwe ate kandize mu kuwandiika. Ebbanga lya covid omuggalo ogwo ogwasooka nawandiikira ekitabo ekyo. Emala okiwandiika ne mbaako mukwano gwange omuyita Sebambulidde Patrick Nkubano. Natuukayo ntayipingira akatabo ako n'aŋŋamba nti oli muwandiisi konzesewo akabuuza ajjako okole ki oggumize ndi muwandiisi. N'agamba nange ndi muwandiisi mpandiisa obutabo bwaki bw'enjawulo. Ne ŋŋamba nti ndi muntu omutuufu. Ne mugamba owandiika obutabo nga bwa Luzungu nga kali mu lulimi luki
Oluganda oba osobola otayipinga Oluganda kweri nalukola ku sini ey'omukaaga ngamba nti wano mbadde noonyeza ddala naye nkamuwa n'akatayipinga mpolampola n'akatayipinga kati nembaako ate omuntu omulala bamuyita mukwano gwange Sozi Michael nabusujja ow'ensonga n'akalabamu n'agamba nti guno mulimu gw'amaanyi nnyo ngenda okwesanga naye muwandiisi yawandiika katabo kayita The Power of Wisdom nze ndi mu bantu abatuufu yayitako mu katabo ako Sozi n'agamba nti oli musajja muyiiya nnyo nenkutira nga nanga nnyongedde ki bwe yali nga muwandiisi ne sebambulidde Patrick nga muwandiisi ne bannyambanga nnyo okwekenneenya omutindo gw'ekitabo ne bagamba nti wano oba oyongeremu kano bwe kati nawe nooyongeremuko booti kubuusabuusa buli muntu anaasoma akatabo kano tagenda kusigala kyekimu agenda kukyusibwamu era naye ajja kukyusa engeri gy'alabamu ebiki ekitabo kyaffe kino akwata empola ng'omwana ali eyo senior 4 soma primary soma oli ku university soma ngalo gumu mu 12 satentini nnyo ow'ekitiibwa sebondi luddewo bayinza osanga ekitabo kino oli ng'abadde akyetaaze luddewo bayinza osanga ekitabo kino osobola okisanga ewa Patrick stationary bagiyita Patrick stationary Mengaawo ndi mu nteekateeka nayogerako n'omwami yakulira Angelina bookshop nemubuuza kyetaagisa ky'okuba nga nfunira ekitabo ekyo nagamba nti ogenda kujjako ne copies ez'enjawulo tulabe tuteese okuwulira kikyetaagisa okukassa kuki ku katale konze tewali buzibu era mu bbanga ttono nnyo ogenda banga okisanga ne ku Angelina bookshop naye ng'essaawa eno bw'onkubira essimu okifuna ne bw'ogenda wa Patrick stationary osobola okukisangayo Mengaawo Angelina toyawudde nyingi Angelina bookshop ewaka tewasingako ku Mukwana Arcade wakyemmanga wa parking kati ne Masaka nayo gye ne Masaka era bwe nnaba nga nkituusizaawo kitegeeza ne Masaka bajja kuba nga bakola ki nga bakiweerezaayo weebale nnyo kuwandiika kuba kintu kuwandiika si kyangu kyenyinza okugamba gakyali mabaga ekimu ku biruubirirwa byange njagala mbira omu ku bawandiisi ab'amaanyi mu Uganda ekinaaba kisoboka ne mu East Africa kubanga nkyawandiikira ddala ebitabo bingiko waliwo n'ebirala nkyabiyiye ebimu byaggwa okuwandiika naye sinnabakola ki kubifulumya njagala ngeri ova mu bulamu bw'ensi eno nga ndisa ebitabo ebiwerako sikirwe ng'omwami Saakulu Kaggo bwe yagamba nti tuwandiisa ebitabo bingi nnyo naye ate abaliddawo bagenda buwandiika nnyo okutusinga nange nkyawandiikira ddala ebitabo bingi nnyo wano ntandika butandisi gakyali mabaga ate banne n'obeera ng'oli eyo ng'olina ebintu oyagala omuntu akuwandiikira era mukama wange omukwezi nekyesaabagambye sikoma kuwandiika kokka okyusa n'ebiwandiiko okubijja mu Luzungu nembiza mu Luganda n'okubizza mu Luganda nembiza mu Luzungu era nga sinaba kuwandiika kitabo kino nali maze okiwandiika naye nga tekinnafuluma nakyusa akatabo akayitibwa He Can Be The President nekizza mu Luganda ekitabo ekyo nakizza mu Luganda bakiyita asobola okubeera omukulembeze w'eggwanga nekyusa akatabo kalaba kayita The Power of the People is much stronger than the people in power ekyo nekizza mu lulimi Oluganda byombi nga byamwami Sebambulidde Patrick kubano byonna nze nabikyusa era ne mu kukyusa ndi mulungi nnyo ndi musomesa wa lulimi Oluganda ne divinity oba ebyeddiini naye nga mubikwatagana n'olulimi Oluganda wasimba akati awo wesinga okubanga bwe nasimba amakanda bikwatagana n'ebiwandiiko byonna osobola okubanga tuukirira kukyusa okufunza kyona kyobawulira newebeera mpandiika ntongole ng'oli eyo Oluganda lutawanyamu esimu tujja giteekako so mukubira n'omwebuuzaako kuba gambye musomesa mutendeke mulungi nnyo banna ekitabo kino tuwagire musomesa munnaffe ono tumuwagire kuba tunakoma omuwagire ojja n'okwesiŋŋana ng'ekitabo kigenze ku sirabaasi kuba gye mukoma okigula ne sirabaasi kubanga baba banakiteeka ku sirabaasi basooka nakimulya mu bantu gyekiri kati bannaye ali eyo tukusaba n'obuwembofu obw'ekitalo tuwagire ekitabo kyaffe kino akwata empola ekyawandiikibwa omukungu Marcel Kagwa ekitabo kirungi nnyo omwana osoma omuvubuka osoma omukadde osoma buli omu ku mutendera gonna osobola osoma ekitabo kino tekirimu kuwemula empandiika entongole kigalo nze nakisomyemu dda bulama
kiriya ebisoko ngero bya buwanga byonna mwebiri banaye twerabira ku likinga commentinga na ku subscribinga ku Damix Media bulwo likinga no commentinga no sharing naffe kituwa amaanyi kituwa essubi tugana tekifite tukola kiri bulungi nnyo bannange ekitabo tukiwagire tukyagale ku kamera akoze ne munnange po n'omulala ng'obadde onneetaaza enganzi mu buntu eri 0708 71 68 67 ngiddamu ogwokubiri 0708 71 68 67 ate ye mutyeni gwe abanneetaaze ku whatsapp eri 0778 13 67 obeera onfuna bulungi nnyo atwongera okuttaanya ensonga yonna gy'olowulira nga ogyetaaze kubanga weetaaza ekitabo era osobola okugulira n'ekikutuusaako kya mutwalo gumu gwokka eri aba akyetaaze kujja n'emitwalo gy'ebiri era ngikwata bulungi nenkuddiza akanaanaako byebyange bannange tubale kutuwuliriza tubale kubeera balabi balungi tujja kuba nga tukomawo nga tubeeyongeza tufunyeyo ate obwina omupya tujja kuba nga tubasaba okuwulira malirizawo kitiibwa tubadde tusaba obampereyo akagambo kitabo kyaffe kino bakubiriza okujja okigula sijja kumala biseera nga mupyakonkona ng'asobola okumenya ekitabo kino nga bwe tukyogeddeko singa tebadde Damix Media temwali manyiza nti ndi muwandiisi temwali tegedde nti nze nawandiika ekitabo akwata enkola naye olw'okubanga batuwadde omukisa guno n'akaaganya okujja okwerangirako wano ku mpewo zaabwe sirema bagamba nti no wenna asanze ka vidiyo konna ku Damix Media subscribinga commentinga likinga era wagira osobola n'okuwona mukadde buli vidiyo enaabangezze ebenga osobola okukolaki okutegeezebwa n'ogiraba ndi musanyufu nnyo tukyazibwako wano sirema kutwebaza mukama wange webalire ddala okuba n'ekirooto ekyo sikyokugamba nti kanterewo abantu bange omukutu bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga sijjangu okusema bagaliza akaseera akalungi kale mukama wange banne mubeere bulungi mwera